Butelevu ku Big Brother Uganda nkwaniriza nnyo webali ddala tulaba webali okutugoberera gendo subscribing liking sharing ku simu yawo wennyini ku laptop yo ku PC yo mu office mbabuza ko baganda bange mwebali nnyo okunjagala mwebali kutugoberera genda mu comment section tosirikana kintu kyo ne bwemba nga waliwo obuzibu oba olina kyoyagala omumanya olina kyoyagala ntereezeemu kekaka box genda mu comment section olikewo obubaka nkukakasa tewagenda yite wadde minute nga tetukuzeemu banga tetukyusizza kyoyagala because buli lunaku tubawo obutambi kamu bubiri nebibanga bitambulira ddala bulungi Calvin Kayanja gwensazeeko amachaga leero oba kawungeezi yonna woogirabidde gwe manya ye musazeeko kubanga ensi zikyukana kati saawa zino America tugisingako essaawa 7 Bungereza tugisingako naye essaawa betusingako eri Saudi Arabia essaawa emu kwegamba bigenda bisiŋŋaana kale byonna gy'osinza okubanga otulaba nsaba obuze kubalaba Big Brother Uganda mugamba ki baganda bange ba subscriber nabo bateekamu amaanyi kutuwa feedback ku ki kye tuba twogeddeko ne kye tuteesezaako programs zino tuzikoleramu so tunyagala tubeere nga tuli mu conversation oteesa mpita mponenda ba comments ezo era ndowooza lwe tunaddamu nja kuba njogera ku bantu abo nembawe direct message ababa ba commenties Calvin agamba ki ndi bulungi president wa Bakadaama mbeerayo omala n'obasuulawo gwe weeronda oba be bakulonda buvunaanyizibwa Bakadaama bwe baabumpa aweefe obuvunaanyizibwa nkyabutwala naye mu ngeri etali nnyo yakwenyigiramu nnyo ekindoosa olwaleero nzize oyogere ku kintu kyenkulira ekya Calvin Kayanja kubanga oli mukwano gwange ekya Calvin Kayanja abba Bakadaama Calvin Kayanja kayamba Bakadaama Calvin Kayanja naddamu okuwulira nazzemu owulira Calvin Kayanja ogamba nze bya Bakadaama bantama then who is the president gwe mukulembeze gwe tubali tumanyi owa Bakadaama ne Basekadaama omukulembeze omukowumu nze ategeera version za Bakadaama bonna Kadaama okuba nti ku YouTube afuuka ensonga na buli wamu wonna kumuwa platform ku TV nze no nabiteekangamu ne ssente TV zi hosting stories za Bakadaama zali tezitunda wa nzijjayo patient singa Miss Kadaama nguza ba YouTuber ba Kadaama kubajjako stories nze asoko kwogera ekiri mu ddungu naye waliwo ka video kenzijukirako wakola oba wali ku kasasiro waliwo ka video kenzijukirako wakola edda oli kasasiro nze n'okutandika okugoberera ennyo negamba omusajja ono yali awo wali obalanga buki bu video bwe wakolanga wali onafuka mukulembeze awo nali njagala nnyo tufiiringe proud n'emirimu gye tukola era bantu bakikola omulimu gw'okola nze nali nduumiddeko Bakadaama ne mbaga temusirika nkimanyi gye muli tuli bannayuganda bangi kati abagenda kumpi mitwalo emeka mitwala ameka wano ku ddungu tuveeyo buli omu abeere proud social media yali ekwatiddwa abantu bali Bulaaya emitwalo 10 giwera bannayuganda bali ku ddungu abagenda bokka mateeka omwaka guli twalina 7 meka abamateeka bokka naye nga okimanya abatali mu mateeka basinga bali mu mateeka obungi genda kutusaawe otegedde kati so ne bagamba bannange muveeyo ffenna tufiiringe proud buli omukozi abamu muyina n'omukisa muyina data ow'obwereere mulabu yakukombya ka wifi so bw'otasitulirawo ddoboozi lyo naawe ensi neekumanyira awo n'okolera mu linnya lyo kikulu bangi baavaayo bafibi n'abalala bonna baafuna amannya nga ntandise swagere oli n'atatya kupositinga nti ndi Kadaama naye nsobola okukola kino ndi Kadaama nange nsobola okwogera so awo mbaweere eddoboozi naye abantu babakozesezza nnyo ekyobukulembeze mbujjawa nti oli mukulembeze naye ate omukowumu ati kubuulira president nkijjawo ekyawa president bwa Kadaama bw'otunuulira ku internet kuno okumala emyaka 5 mbega kuba kati bino ebintu nze sibizeemu leero ebyokuyamba ba Kadaama wabitandika nayamba ba Kadaama nga nina essaati emu mu bulamu n'empale emu naye nga ssente z'ensokoolo kuva ku ba Brian White baani n'abalala benzibye mwenaalemu actually Bakadaama ze banyingiza n'enaalemu kubanga baŋŋamba waliwo ensawo eri awo ng'edduukirira bannayuganda balina bizibu naye nga ndaba teyamba bannyinaffe nenyingira enaalemu n'ensemberera ku basajja babbebekulu baani nkwate ku nsawo eri nsomole mungulire Bakadaama babonaabona tiketi bakomewo wano era nze omulimu nagukola
however culture y'abana Uganda te appreciate but omuntu beerabira mangu kyekisooka kyovala omuntu amala obudde ku bana Uganda bw'oba tokolera Katonda ojja kweteekamu obuggulu. Abantu abo ye muntu asobola okusinzira gy'asinzidde n'agamba nti Kayanja oli mubbi oyo mufere naye nga tayogerangako naawe tomumanyi naye olw'okuba ye takwagala okitegedde n'agamba kati kamuteekeko ekyo nga yenze we mulaba ne omubuuza nga yakufera ki nga talina kyagamba takumanyi taliyo ne so nga yayambala kalakiti kulwanisa ng'omuntu kati bwe namanya nti ne mu bantu b'ennwanirira mulimu bolwanisa nze nina ne bennyambye n'ava ebweru n'adda wano n'annwanisa n'amala kuvuna buzibu n'annoonya nga yakulwanyisa nga ali eri agenda okukoma wano bw'afuna obuzibu nga owamugjamu omaani n'atuuka wano n'akola interview nakkuba n'agenda e Dubai bw'afunayo obuzibu n'akwetondera kati be bannayuganda ate bonna bamaze kyobola nti abamu ba YouTuber bamaze kufuna bizibu bino ne bategeera nti bano abaana abakuba Kayanja naffe basobola okutukuba bwe tuti kuba teri YouTuber gwe batakubyani ati kyenkugamba aweeva gwe kasita obawo obudde bwo oli atafunye ekyo kyayagala muggwa kuyita mufere naye nga tomubbangako tayogerangako naawe oli ne bwakuweereza message n'otagiddamu kino kyogezako tegeza Kayanja kino ekyokuba nti omwana abeera ebuwalabu oba esaudi oba ekataba Oman omwana n'abeereyo n'agamba Kayanja mubbi kyenjagala oba omulabye ayawule kiki ekireetera okuba okugamba nti Kayanja mubbi anti kati kankubuulire kati entalo zetulwana waliwo n'abalala bakulwanyisa anti entalo omanyi tulina abafriends b'emikwano naye nga tulwana entalo kati one nze njija nenjogera ku element omanyi nze njogera ku kintu ne bwe kiba kikuluma naye nga nkyogeddeko nze nyigira ddala awo oba nkyawa nonkyawa kati oli bwakukyawa nga talina nnyo kyakwogerako tayinza kuzza sitole lwaki akukyaye ateekawo ekya mubbi mufere kuba nze njogedde ku bintu bingi ebinkyayiza nze naŋŋangako Bobi Wine kati eyo yonna ttiimu ng'ewagira kyeyagulanye olw'okuba twawukanyeko mu byobufuzi nekulumba kati yo nenumba yo ekanyako akuteekawo kino kiri nenjogerako ku bantu wano ab'amaanyi neŋŋamba oyo Kayima musiyazi bwe yafuuka omusiyazi tebaddanga kuneetondera naye nga wakyogera naye nga ate nakyogera neŋŋamba muneyo gyoleke toyagala zaayo ererero oli mufere okitegeera kati so ebivumo by'abannayuganda oli asobola okuvuma ekintu oba nti komanyoko naye nga tamanyi makulu gaakyo nakikitegeeza abaana bano Bakadaama abalina endowooza nti Kayanja yali Kayanja nga yayambye abaana abasinga abali ku kyey'omuddungu Bakadaama oba ne Basekadaama olowooza mbeera ki esinga okuteekawo enkola eyo era bano abakulwanyisa one ntalo si bannwanisa tebateekangawo mbeera naye endowooza y'omuntu gwe nnwana naye olutalo endowooza ya mukwano oba y'omugoberezi w'oyo gwe nnwanisa okitegedde endowooza ye oli gwe nnwanisa okitegedde kuba buli lwe nnwanisa abafere kati abagoberera abafere jukira na bali babaplantingamu nti ono tumuplantingeko kyaki naye gwoddanga mu details n'omubuuza baakufera ki okitegedde baakubba ki Kayanja okyayamba abaana okuyamba abaana offices weziri ezibayamba naye nze ng'omuntu personally n'obulamu bwange nabyo ebisidence waliwo omwana yantuukiridde ab'eŋŋanda ze ali Saudi Arabia amaze ebbanga nga talya mulwadde baagamba mutwala mu ddwaliro kati abonze bonna nali njogerezeganya nabo direct ng'ambawo obudde bwange nga neeyambiranga nze omuntu ninagenda olaba sisasuddwa waliyagala kusasula ki sisasuddwa ate sisiimiddwa oza okusiimibwa wakati bo tebalina sente basuubira Kayanja nti yalina sente yagenda okubayamba oba balina essuubi mubalina okubayamba kankubuulire nze mu bantu bonna bennyambire kye waliwo n'abayiseemu bati n'abafuusa ab'amaanyi nayamba bulisha cash
ngo Mwarabu amubanja Mwarabu tamusasula Mwarabu amuyisa bubi nenyingira mu nsonga ze kati wamani yali ankubiddeko wadde akalango nti Kayanja atunda obutambala bwe mu bugulu abo bonna bafibi nga tebannafuuka b'amaanyi ngaza postinga videos zaabwe wali olabyeko akuba akalango kange kubwere so kyekigamba tebasiima okusasula tebasasudde tebajjukira amala kuzigwamu olwo najjukira nti Kayanja yatandika omulimu guno kamukiri nti ekyo kyenkugambye ebyo bye muwoza tosasuddwa bw'oyagala kusasulwa oti abantu balina okusasula mbusimayi Katonda yasasula naye bw'oba n'obuzibu noonya Katonda abantu balina okusasula mu nsi bw'aba akubikali nga ogambye nti bulisha cash akwate kyakutte bwe noonya bulisha cash mubuuze mu butuufu Kayanja teyakuyambako nze nina ne videos ngomanyi nze nina byentereka mu archive nga yeeyogerera ng'omuntu ensi yali entwala ngerowooza stand nga abannaye sina stand na Kayanja nti ntunda kampani eyamba abantu ne Kayanja yanyambye mu mbeera zino zembadde ng'akyali mu Buwarabu bwe yadda wano wali omulabyeko yakwatagana na balala mugamba abo bajja kukozesa bakusuule waliwo kati abo bonna be nalwana nabo entala awo bwe mbasinga ndi bulisha bajja mukozesa bamuzekewo ayingidde mu kyobuyimbi si muyimbi ne mwana anoonye emirimu akole otherwise ajja kumaliriza bubi bonna bwe bamala ne balaba nti Kayanja byazayogera bituufu bwate basobola kuddayo mu ntalo zize twalwananga nga nabawangula bakuteekako kya buli omu kyayagala kyakuyita Century Property Real Estate C banafa ba Carpet World Soneyes banafa ba Victoria School of Beauty atempozi omukulu ono yansuubiza mbadde nkola akalanga akokola bakakavini kanje bayira wenteka wali akalanga akavini Kayanja agency eri naye tonna bakumpa approval wabale nnyo webalire ddala Kayanja omwana ali eri Buwarabu nga ayina engeri gyayagala omuntu asaamu one okumwongeza omusaala naye nga kampani temwongeza tu waliwo abakomplaininga nti basayininga emitwalo basayininga emiliyoni emitwalo 2 bafuna emitwalo 4 tulina obuzibu muganda wange ebintu bino bituba tubyogerako era nga ffe abantu abatuufu nga tulwanirira ekintu ekituufu waliwo abantu abaatwerimbikamu abaguza Bakadaama nga bo banoonya following abakola batya abaatwerimbikamu nga baguza Bakadaama nali wano nga nwana ku kyakula nti Bakadaama babongeza omusaala nga tukyali mu bayirato basayininga bayirato bali ne bava ne bagamba draft tugirabyeko babongeza omusaala kali kamu 2 kati ne batumalamu amaanyi abali ku nsonga entuufu naye ntuula wansi nembireka basigala ku mitwalo baddamu tuyita mu ministry nga tutudde n'abembase ne gavumenti sebo wano nze ndiko organizing bwa gavumenti ku nsonga za Bakadaama kimanyi kati gavumenti webe ina kyeteekateeka ekuyita yina okumpita neebuuzeeko atyawo bakwebuuzako nga omukulembeze wa Bakadaama president ajjudde era bo bakuli organizinga nga president wa Bakadaama ifoti yange bagiriko organizinga amanyi go gotaddemu mu kuyamba abaana bali ku ddungu oba omwana tasiimye naye gavumenti ekimanyi waliwo gavumenti webiremera ne bigaana nze njagala ombuulira olunaku gavumenti ya Uganda lwe yali egulidde omwana ali ku kyeyo tiketi n'emuzza olina lwe wali olulabye walaba be bajja e Dubai nupu be yagulirako tiketi gavumenti ya Uganda yayogera ne gavumenti eri gavumenti yagula tiketi era tebayinza kugamba nti tiketi ezanula abaana e Dubai zava mu nsawo si yawano tebabikulimba ebyo naawe kati Kaupen obadde okyanyunyula nti babayita okwongeza omusaala awe obadde tubali tuli awo argument says nene ngamba one kinzita ne bana abantu nina kaseera we nabasabira ifoti yaabwe tujongereko tuyite wano tuyite ngenda okutuuka wali nga njogera bikola amakulu nero de bo bagenda n'abantu oli ali ku social media okwo maife tuli wano tukola ground work tuvula nsinze buli lwonoonya ofuna office zange eriwa tegedde nti zonna weeziri address ezi lwaki olowooza zibeerawo government can access me n'omuntu owa bulijjo families wano can access me okula nti tukola waako omutuufu
kati mu mbeera eyo Bakadaama bamala okukwatibwa abantu ababaseketereza ab'enduulu obululu ne bababuza okubajja ku bantu abatuufu ate nga ffene kyobula nti bakaaba nnyo nti abaliwo ba intaneti tebakola ku nsonga nto naye however nze emirimu ngikola ne sikyagikola nga nze person nsayininga busayinizi kati bantu asayininga abantu ne bakola emirimu ogaba emirimu offices weziri kyovola banti nti Kadaama bw'aba abonaabona sikyalina nze namba ya WhatsApp kwogera nange direct family ye ino kuba enkubira nengi directinga ku office yo nekola emirimu nga nze tebandabye nako segedde naye tuli nali ini nnyo nga buli kimu kyonna njagala nkimalirize ng'omuntu so abaana okyabayamba mbayamba ekyokubiri kibadde kya musaala omusaala gwo mulina nteekateeka ky'abaana okubongeza omusaala kyenkugambye kiri nti basayininga contract ya $1,200,000 bafuna 8 anti kati obwo bufere kampani ebemufeze osayininga otya $1,200,000 ne bakuwa 8 noba neyo draft ya agreement eno gyalimu omwana akkiriza n'akola emyaka ebiri no ati bebe byenkugamba abo bonna abafere nga nkugamba nti batuloopere ajje wa Kayanja tubuuze nti ono omwana kampani yamutwala ebweru ku agreement ki batuwoofa leetayo ng'eriko $1,200,000 gw'otulaga omusaala gwe proof nga message oyina ya 8 olaba kampani n'asigalawo olaba tebaakuliyirire ebbanga lyonna lyokola nga kampani eno yeetoopingako bwobo ne tebatutuukirira ffe abamanyi ensonga entuufu atulaba ndowooza naddala gwe Kadaama ne Sekadaama ndowooza obitegedde omukulu agambye gwe kampani leeta proof bw'eba yakutwala ebweru nga wasayininga emu abiri bakuwa 8 oba 9 njagala ojje mpa amannya ga kampani todda na Uganda gwe sigala ku mulimu asigaleyo gyali gwe sigalayo nze nkukolere kampani ey'akantu etopinga omusaala gwo paka lw'oliva ebweru ogenda kukola tava ku mulimu asigaleyo yampe next of kin we wano nze okuva January nasayininga emu 2 nfuna 9 olabe batebazikuweza n'okuva ebbanga ly'obadde ebweru kampani ene yamutwala yesasula wene yamusayiningisa contract yetopinga ati gye yamusayiningisa endagaano gye yagenderako oli omulala gwe nagambye yangambye Jamalu tuyamba otubuulize Kayanja asobola okutuyamba abaana abo bagenda bakola otya kuba waliwo abali eyo kati abatandise okunkubira anti kati argument yaffe ya contract season okulaba nti babongeza omusaala bwe baba bakufera nti kamu 2 obwo bufere buli wano kiba kiri eno kiba kiri wano tekiri eri olwoli oweeri yabasaba nti njagala ba 8 bo ne bakozesa olukujjukujju ne balimba ono agenda agwe mu katebe keeri katukwate omufere ono nti kampani B tugikube mu mbuga z'amateeka olaba tebaazigwa gwe emisango gye tulina mu kooti gwe gye tulina mu Ministry of Labour gwe gye tulina nti oli yakola omwaka mulamba tebamusasula kampani mwaliriddawo nga tebamusasula mukola monitoring abantu mubafaako kijja kitya nti ono temwamuyamba ng'ate mwabaamu mu abaali bamukozesa biba bikyuka ati kyenkugamba Big Brother Uganda tweyanzenga Kayanja mukubira essimu oba fubo engeri gyotu kyemmanyi mulina amasimu g'omusajja nze njagala nnyo famire enkubire omanyi lwaki kyenazudde abantu bakugoberera balina n'amasimu enamba zange bazirina naye bw'aba olina eya WhatsApp oba tolina ya WhatsApp bwe gamba famire yenkubire ku namba zange nze namba yange gy'olina mu ssimu okuva lewandaba sigikyusa kati family bwe male kukubira nze jensi tusisinkane ku office omwana oli abonaabona gwe gambe naye tomuddamu ali mu kiyumba ati labayo lwaki takolagana ne family n'enkubira ajje ne family naye tagaleko etambula edde wano edde wali mirimu gye nali nkola kati nze najijja ku family kati watu balekeredde kyobola abankuba nti sibayambye si family za wano direct wano banna Uganda bo bamanyi omulimu gwe kubanze family ejja n'empandiika olupapula n'enteekako signature n'ekigamba genda mu office bagenda kuolwala ogende eri bagenda kuolwala ogende wali ogenda wa mwana bamuzizza wano bajje wano bo
ate babiyimirireko nze omanye ekintu ekyantama ennyo nabeeranga direct ne Bakadaama nga ndi direct nabo naye ogenda olaba akugambye ensonga ndi mulwadde njagala kudda n'ogamba kale katukikoleko kino oyise kampani yamutwala muzze mu ndagaano mutandise okukaayana kusika ebitogi tumuzza ku luno Kadaama nga akugamba ate bangambye omusajja gwe ngenda okudda okola ate kituufu nnyini Kayanja kankugambye nze mbadde siri mulwadde naye bba wange yaŋŋambye nti ate nzire twewase naye baŋŋambye alina omukazi omulala nze ngenda kweyongerayo ebyokukola kati akwonoonye eri weereebuusa n'abasajja wali mu kulwana ntalo na mu kampani eri yamutwala kati tukulyetinze entalo nnyingi omwana n'amala ne yeekyusa nze nalya ndiko ne ku butwa nze sitole nja zikuwa ate bwali bwaki naggaza kampani waneezi ne baagala okujjawo ne baagala okunzijjawo naye nga sitole ezinzigisaawo Bakadaama okitegera kati ne tukulyetinga obusungu kyovala nti ebiseera ebisinga ebintu ebirimu obulimba eri okulyetingayo obusungu neno n'okulyetinga obusungu omwana ogenda omugira bwetinga ebintu bitambule ngagamba ati omusajja baŋŋambye alina omukazi kati kankubuulira ensonga entuufu era n'abakampani baali batuufu okunzijjawo sibasalira musango omanyi lwaki nze okuwa obutwa nateekamu effort nyingi kampani bagisuspendiingisa ne layisinsi yaayo nga Kadaama sitole emuzza wano yakwata ssente n'aziwa maama we n'azikolamu bizinensi n'atakolamu kiri kye bamugamba okitegedde kati ye n'akwata obusungu bwonna n'abuuza ku Muwarabu Kadaama n'agamba bampadde obutwa bagenda kunzita Omuwarabu tamukolangako wadde n'eki Kadaama bwe yatuuka ne tulwana nadda ku kampani n'ayogera ekituufu n'agamba Kayanja bino byonna yabadde aŋŋambye mbyogere naye nze kye nabadde njagala okulaba bizinensi yange maama sente zazimpadde njagala kuddayo bwero okukola Kadaama ate n'agamba nti gwe wamugambye bano abannayuganda ye bw'aba nekyakwagalako afiisa eri bw'aba alina kyayagala ku kampani atta Kayanja bw'aba alina kyayagala Kayanja atta kampani kati kyova nze byo sibibeeramu famire yo gwe gy'oba ogamba oginnyonnyola ebikuliko yejje nga famire so mu byonna siina wenvunaanibwa kubanga bw'oba oyogedde bulimba nti obonaabona nga tobonaabona famire yebyogedde bw'oba oyogedde bituufu era famire biyimirireko myendera mba nsigadde nkuyamba abaana asigala ayogera naawe olwo bakati awo naye enkolagana eggwawo ayogera ne famire eyogere naffe ku kampani eyogera ne looya waffe ngenda kukulagako ku bbaluwa njagala programu endala tujja gikolera na ku ofiisi abagaa nti sibayamba nze mbalage n'ebbaluwa eziri update osomemu olaba nti yiino keesi eri mu ministry eri mu kooti eri ku poliisi okitegedde lwakuba nti nze kyenavaako kyekiri okuyamba omuntu ate nensala akavidiyo nenteeka wano nti ono muyambye oyamba n'osirika oluusi ono gwennyambye abadde bamuleepinga akyali muwala muto akyalina future bwemala okukimusiiga nti omuwala bw'abadde amuleepinga bw'aba n'obufumbo bwe ne bufa bw'olina omukazi wo ng'olaba kavidiyo ndi baali bamuleepinga oddamu okwewuliranga omusajja ati kyengamba oba omwonoononedde future kati ate byesaagala eri njagala nkuyamba osiime nga ggwe ekyo kiggwe amagezi gowa Bakadaama ne Basekadaama tubeere bakakkamu abaana abo go bakulembera era abasinga bayira wenamba esinga newankubadde nti mu bijenyo temubulamu enkulunguse mu binyeebwa naye mubulimu abakusiima baappreciating omulimu gwo nno abo bakwenyimiriza bangi nga si kyabajjukira bajjukira Kayanja wanyamba ne muganda kuyamba ndi wanyamba Kayanja singa kusigwe singa siri mulamu so Kayanja oba wamagezi ky'abaana abo kukuuma obuntu bulamu tubeere bakakkamu basigala bali ku kye baliko tubeere bakakkamu kyotakkiriziganya nakyo kyotayagala tokisala ku kigambo gwe manya bw'oyagala ne bw'otayagala nabo balina okubeerawo mu nsi okitegedde bulungi kuba kimalamu amaanyi omuntu bw'oba takubbangako tomuyita mufeero gwewale nnyo okwogera bye tutalina ku bujulizi bye tutalinaako bujulizi takubbangako omanye eyo mentalite y'abannayuganda ye bw'aba ayagala platform ayagala nnyo ajjeyo
byonna nze nalabako ku muvubuka eyagamba nti nsereko muganda wange nga alina ne famire yadde obudde emabege yadde ennaku zonna atestifying nti byonna tuwapanga bipanga. So tulekerawo okutwala ensonga sirayitire ebintu bye tukola birina bibakosa. Tweyanze bamuyita Calvin Kayanja musajja ayimirirawo nnyo ku nsonga za Bakadaama ne Basekadaama era pulezidenti w'abakulu bonna bali mu ddungu. Eddungu mwazo twaliramu ensi ezo zonna Dubai, Qatar, Oman, Saudi Arabia. Nasebo naseetuddemu ku kigere nalinnyeko mu Europe. Mbadde nkyali mu UK. Waliwo bawala bange abaagendawo ne batabani bange naye bawadde batandise okwekola obumolimoli. Nobayamba basakayima ate kuyamba okufungula mu bisiyaga ndiwawo nze Kayanja kati kayima yo maliyo namukuba olupapula olumanyi otyo kayima yava kuno yazaala ne mu mukazi omwana neewuunya bwatuukira eyukka ataasirwale nti musiyazi yali kuno ng'ajooga ebyana biwala nga musajja simanyi bwatuuka yukke n'agamba nti Uganda ebadde muwala na lwabisiyaga era ayagala asayiramu bamuwasayiramu muna 256 abadde kuno ng'azunga ne batabani bange bamugagambula obumuli simulabangako na mukazi munne osegeera kati neneebuuza bwe batuuka eri lwaki bazoliga nabakuba ekipapula era kooti egenda kubayita eya immigration eri gyempandiikira nti abo tebabawunza kubalowozesa nti ebisiyaga eno bina byebyabagobye mu Uganda balina intentions endala. Oyo nina listi y'abasajja abaali bamwebaseeko siinaamu mukazi nange naapulayinga tubeeko we tutuuka naŋŋamba alina boyfriend obujuliza ndi mu kooti tebalabe ngeyali asaba okubagezesa nti ono tumumanyi abadde mukazi era ng'abasajja tumiinamu interest nga naffe atulinamu nange nagezaako kuapulayinga naŋŋamba alina omuntu naye tusobola okubaamu mu friends with benefit naye teyaŋŋambako nti musiya zitakkiririza mu kiki ekyasinga okuleetera okuwandiika ebbaluwa eri egenda ebungereza anti balimba abazungu naye nga baana baffe bano bamaze okukola ebikolobero wano ababalenzi boolaba n'abawala bali mu UK basse future z'abantu bazaala mu baana b'abantu wano famire ne zirowooza agenze bweru kukola awasa omuwala gwe yazaalamu omwana bagenda okuwulira agenze n'abasajja banne kati omuwala n'asoberwa musajja gwe yazaalamu omwana ate yafuuka atyo musiyazi nga yamutambuzanga mayiro zonna otegedde kati so neri wawandiisi oyingira mu Bungereza obukwakulize bwe babawadde bwe naabukusomera tootya abasajja abazungu nti bakambi nga tebibakomyawo ku butaka ate ku lwawo bwe binaabalema Kayima bamugambye genda mu nsonga naye nga golaba kisoboka oli musajja kibuga bakutonda oli mukazi awo very soon tumulaba Kampala pressure gyaliko ey'okufuna olubuto ogimanyi bamugana afunira olubuto ate muni awula Kayanja era nonsesezane muni kugamba nabo baagala batukakase kuba bino babazungu babitwalanga byakulwanirira ddembe lya buntu naye gwe wabitankudde ate nze ke nazuula nti baawaayo akatambi kange ne bantekako n'amanya g'abasirikale nenze abanoonya anti bansabirako visa ne mbagamba no I will accept the matters naye nange munziremu bino omuwala olwaleero nze bikunnyonnyola omuwala olwaleero asaba sayiramu nti Uganda emutwalaganya gwa bisiyaga twali twogerezeganyizaako ne tubaako we tutuuka biya wange yanywa waaki olina obukakafu biya wange yanywa waaki olwo otegeeza bali obabuuza omusiyazi namukwana atya ne tutuuka ne ku samusindika mufungula agamba nti musiya feeling izajja amaze kutuuka UK
ettaka nembabuuza nti ettaka lyammwe eryabungereza lireetera zireetera omuntu okuba ne feeling z'abasiyazi ne baŋŋamba nedda bafubutuka nazo Uganda ne mbagamba muli kodizi z'abantu abo bonna be mulinaawo abantu bange tebabangako na feeling Uganda nembawo olukalala Kayima be yayisaamu eggaali abaana bawana bawala n'oba waayo eri nga call these people bayiseemu eggaali omuvubuka ono yali ali